NUP yajjirira kusaanyawo Buganda. Gwe mulimu gwayo mukulu. Kyovola banti emabegako katono bagezaako okuwalampa Namulondo. Okimanyi nti baali bafuminzeewo nga Kyagulanyi si yabikola. Musajja wattu saagala muwaayiriza. Lwakuba Kyagulanyi kyemunenyako kiri ekintu ekyo. Tayogera. Butalaba kintu n'akivumirawo nze kyennenya ku Kyagulanyi. Aba parade gye bakuba. Kubanga ffenna twakimanya nti mwami Kyagulanyi bamuwa surprise ku birthday. Kitegeeza nti mwami Kyagulanyi teyabiriimu. Ebintu bingi byesikkanya na mwami Kyagulanyi kino saagala kimuteekamu teyabiriimu. Eyabitegeka ekigendwa kye kyali ki era bwe yali abitegeka yamanya ebinaavaamu. Kakati ekirala yampuliriza kyejagala tutegeere era twebuuze ebintu bino parade byali bya ddala oba byali byakusaagamu. Kakati kirimu emirundi ebiri. Bwe biba byali byakusaagamu lwaki tussa abaana baffe n'okubasibisa mu bintu ebyokusaagamu ebitali bya ddala? Bwe biba tebyali bya ddala tunaabeesiga batya ebirala bye bakola nti byo bya ddala? Otutta abaana oguze nga tozifaanagana obakozeseza dduyiro oba tweyininze oba ate okutokomye ku ekyo obaleese mu kamera. Eyali akyali mwaka munyungufu osobola okutunuulira engeri gye baagabyemu kaadi za NUP n'otegeera wa gye tudda. Era kyongera okulaga lwaki obuyinza obusalawo kaadi bwasigalwa omuntu omu oba babiri. Mpuliriza ali eyo. Nze ku luno ate lwe najongedde okitegeera omuntu gwe bayita Kyagulanyi mu Nuupu yasigaza bitiibwa. Bamuwamba dda. Takyalina buyinza. Waliwo kandidate gwe yabadde ayagala. Baatuuse n'omugaba bino bitulekere. Ne babimugobamu. Yani bamuniisa ennyonyi n'agenda ebweru. Agenda okudda nga bamaze ovetinga ne bamuwa kusoma busomi. Kuteekayo oluteesi lukalala lwe bamuwadde nga takkirizwa dde okukyusaamu. Kakati tosobola kuŋŋamba nti ojagala oli ku sayidi eyagala okukyusa obuyinza n'okwata chairman we Wakiso nga waliwo Sajja Lyabeene nga waliwo ne nona gwe bawadde Nasifu nga Nasifu yakamala okukulembera bakansala n'abatwala eggaluga basinkane mu M7 kati ate gwe n'okwata Nasifu n'omwana kugamba wano kaadi za NUP naddala ennene zisalibwawo mu State House. Eyo kaadi ye Wakiso yabadde eyongera okulaga nti yasalibwa mu State House. Wona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofedde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina mwami Kabuuka Sepiriya chairman mu DF mutunuulizi wa nsonga tera musunsuzi waazi agenda kukubuuza tugenda kutandika okwogera ebigambo sebo tukwaniriza kusaba obuze ku bantu tutandika programu y'olunaku olwaleero. Sebo mukulu Ssekanjakko n'abatulaba ndi musanyufu okubeera nga enkuyege zikyatukubira enduulu neera tukomyewo twongere okuwaya ku nsonga. Nagamba wano nti sife tusinga ennyo tegeera neffe Katonda bw'aba awadde omukisa akaseera ako tube nga tugukozesa. Omubuulizi w'enjiri kimukakatako okubuulira abantu katugeze obulokozi era mu byawandiikwa bitugamba nti singa olemu okubuulira abantu ekituufu omusango gwabwe ne bazikirira omusango gwabwe guba ku bbo. Kale naffe abakulembeze kitukakatako okubuulira abantu baffe ebituufu oba baagala obiwulira oba tebaagala ne kasa bibeera nga bye bituufu kitukakatako obbabuulira. Nina essanyu mwami Ssekanjakko nti abamu ku bantu ababadde nga batuvuma bulijjo nga twogera ensonga kati batusanga mu kkubo n'akwata n'5000 oba omuntu awo nazo naga batujana busajja mwe mulengera wala mwatulabula nga tetumanyi. Kitegeeza katwongere okwogera abatabitegedde kati bajabitegeera balitusanga ndaba ali ku kamera bino bye tugenda okwogera olwayinza obutabitegeera naye bifumintirizeeko nga tonnayomba tonnavuma naye nina essuubi nti oli bitegeera gye bujjako kituufu. Esewo kale agafa mu buli migaligati anja tutandikirawo speed tugende ku nsonga. Emmwanyi eyongedde okulinnya mwami Ssekanjakko. Emmwanyi kati abalimi balina ku ssanyu naye njagala kukubiriza abalimi nti twongere okukuuma omutindo gw'emmwanyi. Kituufu. Ate si mmwanyi yokka ebirime byaffe byonna wano ekibisuula akatale okutakuuma mutindo. Bw'okimanyi nti kasooli yalinnyako n'agenda mu 2000
naye ate season yaddako ne bamutunda ebina anti abantu kasaba amanya kasooli nti alinye omuntu ng'akwata eddagala baliyita tufodi ng'ajja ng'afuuyira kasooli akyali ompisa asobola okukalasa nga akatale akati kasooli oyo ffe wano tusobola okutaba na bukugu busobola kebera kumanya nti ono kasooli mufu naye bali bannaffe gye tumutwala bo obukugu babulina omanyi wano ewali ebintu ebitali bya bulijjo olaba ffe wano bwe tukubisa akawunga nga bwala byuma byolaba mu kisenyi bateekako buteesi kutiya akawunga ne kava eri mu kyuma ne kayiika mu gundi ne basibako gwe ne bakuleetera ne basena n'olya naye ate ng'ekyuma ekirungi akawunga kano mwe kayita akatimba kano mwonna mu kayita buba bwa mitendera 3 bwandibadde buli mu magnet nga buuma buno ekyuma ekiba kyewagadde ng'obuuma busigala awo ne butatuuka mu buwunga obuwunga nga bwe buyita ebisumuluzo ebyo n'essimu ndowooza biwooli ono ali ku kamera kwata naye kyenjagala okugamba nti ffe wano tulemeddwa okukuuma omutindo era twawunzika kasooli wafazzeeyo kati abantu bwe tunayagala ebyamangu tutalowooza biseera bya maaso mwami Ssekanjakka emmwanyi yaffe singa bannayuganda tusobola okukuuma omutindo singa emmwanyi yaffe tugitunda ebbeeyi nneno singakaawo omutindo kikulu omutindo okuviira ddala mu nnimiro endabirira enyanika ennoga byonna kino kibwana abantu bawulula buwuluzi nosanga nga n'ebikoola abinoze bwekiri n'ento nazinoga zeyalinoze ate emyezi egijja ajjuzeewo mangu yagende wana abantu baagala bagende mu nnimiro zaabwe bakwate aweeke ebbomba ku mugongo weyandirimidde ng'akozesa nkumbi oba luso ewiiki 2 yayagala afuire obufuyizi mu ssaawa emu omuddo gube nga gukala bwe tukoma okukola ebyamangu n'ebirwadde ebirumba ettaka lyaffe n'ebirime byaffe nga nabyo byanguyibwa omulimi ali eyampuliriza twagale nnyo omulimu gw'okulima omuntu bw'ona omala ogwagala kitegeeza olina byotosobola kukola singa oba oyagala emmwanyi yotosobola kugiwulula olwo ogiwulula n'enki ebikola ebyalireese ekimuli ate nabyo binoze nabyo biwuludde ozzo yanise mu ttaka kati eri gye tuzitunda bo banywa kawoowo oli agenda okuleeta emmwanyi ng'ebunya enfuufu ng'emmwanyi ya Uganda ng'ekka ng'esala ate nga tukaaba n'olwekyo abalimi abandaba bampuliza tukuuma omutindo ate naffe abali mu kibuga mbakubirizanga bulijjo mwami Ssekanjakko tugende alina w'osobola okusimba ebikolo by'emmwanyi ne bwe biba ebikolo by'emmwanyi 1,200 oba 3 bisimbe obirabirire bijja kukulabirira nabyo mu bukadde bono birabirira obulungi bijja kuyamba okulaba nga abaana basoma bijja kulaba okulaba bwe mutaddemu ekitooke abaana bafune ekyokulya sente zaaligenze mu kugula emmere ate zibe nga zigula walala zikola ebirala bwe bubaka bwe nkubiriza abantu bagamba nti abalimi b'emmwanyi bagenda tandika obbawandiisa simanyi kiri kiti era baatuwandiisa nange bampandiisa era nina ennamba yange mu simu nnyigamu bwenyizi koodi bwenyigamu koodi yange ng'ennamba yange ng'ejja nga amannya gange gajja ng'obunene bwayiika obungi bw'emmwanyi bwe ninayiika nga bujja kati ekimu ku kyo nti bajja kulondula bagambe nti Ssekanjakka alina yiika 6 Kabuuka alina yiika 3 lwaki Kabuuka akungula nnyingi okusinga Ssekanjakka ow'ekinene kati nga baddayo nga baga nti katutwale Ssekanjakko bano ewa Kabuuka bayige Kabuuka akikola atya y'okubeera ng'akungula kingi ekyo kimu ku kyo ekirala ekyokubiri kigenda kujjawo okulwanyisa okibba mwanyi bano abantu bagenda mwanyi z'abantu basobola kubanga mwami Ssekanjakko ateewandiisa mu mwanyi kitegeeza talina wajja kutunda mwanyi kubanga tolina koodi ya mwanyi kati bano abajja ku mwanyi omusiri gwo kwennyini kuba kuwandiikira nga bagula bakola obunene bwagwo kati kitegeeza ekyo kijja kumalawo okubba emmwanyi kubanga wawulidde abantu batandise n'obbatta bali bakusanga n'emmwanyi mu nnyumba nawuliddeko eno sayidi z'egundi musajja gwe basse ayina emmwanyi mu nnyumba ne bajja ne bakutta loole ne zitikka kati oli anaazigula bajja mubuuza oziguze kwani kati bano abasuubuzi abatugulako bo tebalina registered nabo bagenda bawandiise nakati teri muntu kati akkirizibwa kugula mwanyi nga talina layisinsi okugula emmwanyi ewange olina okumpandiika
nonyigamu mugundi nogamba nti wakabuuka nguzeewo kira 2 gwomusuubuzi naawe wali ne kiyingira ku gundi yo kakati ate twala kilo 3 ngate muri kodi laga nti wakabuuka waguzeewo 2 ewakasiba nogulawo 10 ewagu nogulawo kumbajja kubuza zine endala zivuddewa osso kye kigenderero ekyo kye kimu nakyo kimu ku kyo ekyokubiri kabuuka anoga obubi ayanika obubi emmwanyize bajja kuziraba nti waguze ewagundi newagundi naye emmwanyize otuleetedde si za mutindo kati nga baddayo nga banoonyereza omutindo amateeka agamu kati ge baakoze ge bijja nti bwe banaazuula nti Ssekanja kuba kubuulidde ekimala okukuma omutindo biganye nga bagamba toddamu kutunda mmwanyi akati gwe mmwanyizo ng'odiba nazo akati bono odiba nazo bwe kinalemerako waliwo n'ekyokugamba bajja kutuuka n'ekiseera nga bolaba ku nnyanja kyetugendako nti bakusange n'obutimba obubi babwokye wano bakusange nga ovuba onoga bubi oyanika bubi emmwanyizo kumwekomerera ffe waffe bazookya nakati kati price y'emmwanyi wangambye eri waggulu esebo erinnya naye lwaki bwe erinnya tetuwulira nnyo ekyo atabwekkane anti ekizibu kya wano mu Buganda nti twagala nnyo amawulire amabi okusinga agasasamaza kati emmwanyi bwekka ffe bannabyabufuzi nga tulowooza nti bwe tunayogera nti esse ng'olwo abantu bakyawa gavumenti kati bw'erinnya tetwagala kwogera kubanga tunayogera nti erinnya tujja kuba tuwa gavumenti obubonero naye njagala kulaba ampuliriza ontegeere bulungi gavumenti ya Uganda mu kulinnya kw'emmwanyi oba mu kugwa kwayo tesobola kubeera nga ewezaamu wadde obutundu 5 gavumenti ya Uganda kyesobola okukola mu kulinnya kw'emmwanyi kwe kuteekawo abantu okubakaka okukuuma omutindo gw'emmwanyi gavumenti ya Uganda kyesobola okukola mu kugwa kw'emmwanyi kwe kulagajjala netefaayo kukaka abantu kuba kwasisa mateeka mu nnoga n'ennyanika n'endabirira naye ebisigadde akatale zinaagula mmeka ekyo gavumenti tekirinamu na busobozi nalabye mwaleese Honorable Kasiba nti wano nga meeya Honorable Kasiba nti wamuleese nga meeya ekisooka agenda kuba meeya agenda okuzzaamu bannalubaga ekibuga essuubi ekyokubiri agenda kuba meeya ow'ekyokulabirako era ffe ebbanga lyonna tujja kuyunzika nga Honorable Kasiba nga buli wabeera nga tusobola okugamba abantu nti osobola okubeera mu kibuga ate n'obeera ne mu kyalo era kyova olaba Honorable Kasiba nti akugamba nti ye bw'anaali obwa meeya bwa wano kyagenda okusookerako agenda kugenda Emmengo akiike embuga asabe beene bakkirize mu lubiri batuteekewo yiika y'emmwanyi ey'okusomerako eri abantu ba Buganda abaagala okuliga okulima emmwanyi nti omuntu ali masanafu omuntu ali nateete naye yali yagadde agenda atandika okulima emmwanyi ng'ajja wano ng'asasulayo akasente akatinitini nako kayingira Obwakabaka ng'asangawo bamusomesa ekinnyo okisima bwoti ogisimba bwoti oteekako ebigimusa bwoti ogiweeta bwoti eno etunula eno olekako amatabi bwe gati onoga bwoti oyanika bwoti nga byonna weebiri kyokka ng'omusiri ogwo era nga ssente ezinaavaamu era zijja genda mu Bwakabaka eyo bye bimu ku bireese Honorable Kasiba nti ekyokubiri ekirala kyayogedde kyatukutteko mu babiro kya ssente za busuulu bw'ennyumba property rent abantu babagereka nga tebalinawo babagereka emiwendo minene naye bagenda okwekubira endulu erubaga ate babasindika ku sitewoolo ate nga n'erubaga eri abakulembeze abalondewa bazigerekera waffe wonna ku byalo kakati ate babazigereka bakulembeze yezigereka naye tetugiwakanya zigereka kubanga kiri mu naye nnyingi nnyo ate bagereka bubi kati Honorable Kasiba ntaga nti nga yakatuuka mu office nga meeya ebimu byagenda okusobola okuteekawo akakiiko katunule mu ngereka y'emisolo mu Lubaga ekibanga kikkirizibwa mu mateeka bwe kanaazuula nga mwalimu ebitagenze bulungi abatuule ne bakansala bakake abakesisa okuddayo okugereka abantu ebituufu kubanga abantu tebawakanya kuwa musolo naye abantu bagamba bye mwatugereka bifu tebiriiyo gwokimanyi nti kesisi kati egerekera ku zoningi ekwata ekitundu nga Kasubi negamba nti awo buli ayinamu business license ejja kuba yakakadde kati nga tefuddeeyo nti waliwo ayinawo oluseero waliwo n'alina edduuka ettono enkola eyo yegamba nti buli ayinawo business oba oyina ki oba oyina ki enkola eyo Mwami Ssekanja tesobola kujja bantu baffe mu bwavu
kyokka ate eyamba nnyo abaakuledde okunyigiriza bano kubanga omuntu alina edduuka lya bukadde buna ojja musanga ng'asasula omusolo gwe gumu n'alina obukadde bibiri kugamba omuntu bamugereka omusolo ng'enfuna ye bweri so si bya zoning tosala busazi kitundu nti kakati bano kiwano license bweti ebyo Honorable Kasibante nga meya bimbi kumulesa okujjawo sewo toyanza tubaddawo tuli mu kataka ke tuvuga tukamaliriza tugenda ku nsonga y'olunaku olwaleero nja tusake ku kino ekibaddewo ekyokuwamba abantu bafuutu soja kubibwa enjola gye babayoddemu nalabye neddolini kayijja akulira institution ya NUP era naye bagamba bamututte Bobby Giant nalaba Waisu ate ye ngagamba Kawazibuluka ya musiba n'ebirala njagala osooka onkubiremu ttookyaawo ate gwe mukakasa oli victim ku ekyo kakati andabeera mpuliriza omuganda agamba nti basinziira mu kisasi ky'omunafu oba omutiitiizi ne bakulengeza nti wali gwe waafiira omuzira basinziira mu kisasi ky'omutiitiizi ne bakulengeza awaafiira omuzira mu bintu byonna bye tukola omuganda agamba akusinga kubya gwokola ki gwoyina gwokutte kakati tugezeeko nnyo okumanya nti abantu gavumenti eno be tudiringa nabo betwagala okujja mu buyinza si bantu ba bulijjo bayeekera bava mu nsiko era tukakasa nti ebikolwa ebyo tebisobola kubaggwamu kakati gwe omwana ampuliriza ali eyo nga bakutwala mu bikolwa nga byewalaba ebya pareedi sooka weetegereze nnyo kikyogendamu ekirala nga tonnakikola sooka weetegereza akutwala ekigendererwa kye kiri ki mwami Ssekanjakko n'abatulaba n'abatuwuliriza omuntu asooke yeebuuza ebintu bibiri aba pareedi gye bakuba kubanga ffenna twakimanya nti mwami Kyagulanyi bamuwa surprise ku birthday kitegeeza nti mwami Kyagulanyi teyabiriimu ebintu bingi byesikkanya na mwami Kyagulanyi kino saagala kimuteekamu teyabiriimu eyabitegeka ekigendererwa kye kyali ki era bwe yali abitegeka yamanya ebinaavaamu kakati ekirala yampuliriza kyenjagala tutegeere era twebuuze ebintu bino pareedi byali bya ddala oba byali byakusaagamu kakati kirimu emirundi ebiri bwe biba byali byakusaagamu lwaki tussa abaana baffe n'okubasibisa mu bintu ebyokusaagamu ebitali bya ddala bwe biba tebyali bya ddala tunaabeesiga batya ebirala bye bakola nti byo bya ddala otutta abaana oguze nga tozifaanagana obakozeseza dduyiro oba tweyininze oba ate okutokomye ku ekyo obaleese mu kamera eyali akikola ate n'obutambi yali abala kaki mwami Ssekanjakko kino kye yali abala bwe kiba nga tebyali bya ddala ekyokubiri bwe biba byali bya ddala mulowooza omuntu n'akwata akatambi wali batreiningirawo ejje abo bateeketeeke bajje bakujje mu buyinza nga naawe n'okakasanga bya ddala osobola okubaleka tosobola galiyo gavumenti yonna gye basobola okugamba nti Ssekanjakko ali wali ayina ekibinja kyeyeteekateeka kijje kikulwanyise kikube kikugjeko n'abireka kakati bwe bibanga ddala byali bya ddala ye yakwata akatambi yali ali ku bya ddala oba yali aloopa akati kino kyekibeera emabega waakyo bwe twali mwami Museveni bwe yali mu nsiko yakimanya bulungi nti osobola okukola ebintu ozuule abatakwagala nga basobola okujja ne bakusaba abaana tuwa abaana bagende mu nsiko balwane bwe wagaananga obbawa abaana ng'enkeera waalwo oba olunaku lwala basobola okwambala ebyambalo by'amagye ne bajja ne babatulugunya oba n'okutta ne batta kati abantu ku kyalo ne balowooza nti abamagye g'Obote be basse era abaamalanga okuziika nga badduka genda kukola ki kuwolera nze nalina senga waffe Namirembe mama w'abameeme abantu be waffe bamumanyi yali aweesa omwana ng'ava e Nakaziba ng'agenda essogolero mu katawuni abaatuuka essogolero ku kereziya abantu b'ekibuga bamanyiyo abampuliriza n'agwa mu bwe twayita abajaasi b'Obote mu biseera ebyo
ne basimba amafumu wansi yali aweesa omwana ne bamugjayo ne bakasuka omwana wagati waggulu nadda n'agwa ku mafumu mwana n'afa ne maama we ne bamala ne bamutta naye bwe baamala okumuziika nga wayiseewo olunaku enkeera waalwo abaana be bonna bakaabunga bakagwa baani abantu b'oku kyalo okwo buli muvuka yalina amaanyi ne boolekera olukoola ne banoonya abayeekera ne banoonya abayeekera nga bagenze kuyeekera kuba magye g'obote tukitegedde luvannyuma nti abantu bayambalanga ebyambalo by'amagye bavumirize gavumenti ekola ki kakati gavumenti eno ekola bweti oba ennwana y'abayeekera basobola okukwata Ssekanjakko ne bamutendeka bye baagala Ssekanjakko ne bamala ne bamusubasulamu n'afuuka wa opposition naye nga bye bamutendese era ng'akolera bo naye nga ki kye baagala nti Ssekanjakko bw'abayita bajja kujja ne mujja nga mumanyi muli kukozi emu yakujjako nakyemalira bo bafuna abataagala ono gwe muyita nakyemalira abali serious gukasiba nte kabuuka gundi endowooza yaabwe era waliwo n'abamu abateeka ssente mu bantu abo naye bugenda okuziba nga babategedde ne bamanya nti ono tajja mu front kulwana oba kwekalakaasa naye yavujjirira sente bw'oba oziteeka sente mu nuupu ng'oyagala kuvujjirira kibiina kya nuupu oziyisa waani treasurer yaani Katana oziyisa Katana waani wa NUP bw'oba oyagala kukola biwandiiko olina paperwork gw'okola ani amukola Secretary General Lubongoya waani wa NUP bw'oba oyagala kgenda mu mateeka kubaako by'otafuta mu mateeka ani si George Musisi si ani wa mateeka Mugisa bamuyita Mugisha simumanyi ye Mugisa baluli baali batugamba Wameri naye Wameri agenda offa okukebera mu bitabo by'okulonda nga waliyo Mugisa eno omumanyi George Musisi naye eri bamanya kati ne bakwetooloola awo ne bamanya nti kati ani asobola okuleeta abantu ng'akunze nti Kyagulanyi bano ne baba bagonvu gyali era ne bamukolera ne surprise naye nga mu surprise bamukolera ku baasidde mwe muli okulambula ennyiriri z'amagye kati bo kye bakola bano tebabakwatako Bakatana Balubongoya bo tebakwatibwako kubanga bo kye baabatendeka kye bakola akati bo kye bakola bali nga bamanya nti Ssekanjakko ne gundi nga babategetinga era kino ekikwekweta ekiri mu kunoonya abaana tekinoonya Balubongoya tekinoonya Nyanzi tekinoonya Katana kubanga baali badde bagamba ani yabawa ssente okugula uniform tekibanoonya kinoonya beetabamu kubanga gavumenti ya Mwai Museveni yo tetya bano kubanga bano ebasasula bakozi baayo etya nnyo bano abaana abajja temanyi kyebaliko kubanga bo temanyi kyebaliko kyova olaba luli bebadde esinga okutya ebadde esinga nnyo okutya abaana ba ghetto kati Mwai Museveni ebbanga lyonna n'akolerera mbayingiddemu ntya n'ateekayo Afande Damulira bw'amaze okuteekayo Afande Damulira kati ghetto zize kati banoonya bano abatali ba ghetto naye nga balina emitima egyagala okujjako Mwai Museveni kati jjukiramu bwe twali tugenda mu kulonda okuwedde gavumenti etya nnyo ekintu okwabika olumu nga tetegedde era gavumenti ya Mwai Museveni ogiraba etya nnyo abantu abasirise ne bayitakawo ne musirika nga temunyega ebe batya nnyo era omwami Ssekanjakko otyanga nnyo omuntu atayogera n'otuuka awantu abantu bonna ne basirika oba n'otuuka awantu bonna ne bayimukawo ne bavaawo tebakuvumye tebakoze eki tebakubuuziza naye babadde mu mboozi zaabwe ne bakulaba ne basirika omulundi gumu ekisooka nga babadde bagera ku nze ekisooka nga babadde boogera ku ki ati gavumenti etya nnyo abantu abasize kati kyekola akaseera konna ng'ebateerawo ebikolwa ebibaleetera okwogera akati bwe bategeka parade mbadde nkugamba nti jjukira bwe twali tugenda mu kulonda kwa 2021 gavumenti ya Mwai Museveni nga temanya abavubuka bano singa nangirira akalulu nga tebiri mu saidi yaabwe betegese kukola ki ne baba testinga ne bakwata Kyagulanyi Luwuuka naye nga target kulaba kiki singa tuba tukoze bwe tuti balumba batya omanyi nakugamba wano omubbi omugezi bw'asima ekituli tayingira ateekayo mugogo
kati bwoba gutema bwe pa tata wanateekayo nsingo ye naye omubbi omusiru bw'asima ekituli ng'ateekayo ensingo nga bagitema kati Mwai Museveni tali nga bw'olaba omubbi omusiru yali mu bana ababbi katugeze ababbi abagezi ne bw'akola ekintu ateekaya alabe atesitinga bwemba ngize bwe nti balumba kyenkana ki bwe baba balumbye basobola kulwana kumala bbanga kinti dakiika 3 poliisi ye erina bwangu butuukawo ddi basobola tusobola bakuba ne tubajja ku street n'enkya ne badda ebyo ne byonna babitesitinga babitrainingira akati bwe bali tunabagenda mu kalulu Kyaluka nakwata experiment kati bwamala okukwata Kyagulanyi ne tulumba ojja kusanga nga n'abamu abakulembera okulumba nga babenga yabatraininze akati ekyo nakyo kibeeramu ekisooka okwekyayisa abantu okwekalakaasa nti abantu basuddeko okwekalakaasa abamu babadde bava mu Owino yayambadde olugoye lwa yero tali mbyabufuzi mu musanze mu mwambudde kirina engeri gye kiraga abantu nti mmwe bwe babakwasa obuyinza temusobola kubakuuma kubanga mwambudde omukazi abadde abeera ku bibye omwana abadde ava ku ssomero olwokuba ali mu kayunifomu kayero mumwambudde kati nakyo kyongera okulaga Mwai Museveni nti abasinga kasobola okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe kati ekyo n'akifunamu bw'amala okifunamu ne batandika buli yali mu kwekalakaasa nga bamunoonya ogenda owulira Mike baamukutte Kabuuka baamukutte gundi baamukutte kati gwe ayali nabo weeyongerayo Kiboga kituufu olira ku nsiko kubanga babanoonya nze nina omuvuko mu bamuyita Mulema yebaagenda owulira nti Mike babakutte yadduka nakataddanga naye yakomawo ko olumu ne muwuliza nga yajja asooba nga tayagala nagiranga n'okuggwa byaggwa n'aŋŋamba nti bwe yadduka yasibira wa maama we Bukomansimbi naye aba ali e Bukomansimbi ekiro mb'oba mbwe yalinnya ku kibaati yalowooza bamulumbi olwaggulawo yadduka kiro yasibira Lyantonde kati bw'atuuka Lyantonde mbw aba ali mu kuzimba kuba musajja muzimbi ali ku ppini azimba waggula nkuba omusajja amwetegereza ngaokulaba amwetegereza nagamba ayi nnyinde yo sigitegeera bulungi bandiba bwe yakka teyabanja yadduka tayambadde yasibira kooki kakati bakuteeka mu mbeera bwetyo nga tokyasobola kuyimirirawo ekyo kyabayamba nnyo mu kulonda okuwedde ng'omune bwalaba drone ng'eri ku byayo adduka bwalaba omuntu atamutegera ne bakukumira mu kutya mugenda okugenda mu kulonda ng'abaalikoze w'embeera eyo okwekalakaasa nga bawabbye nga tekyali asobola kujja ku luguudo kati ekyo n'akibala nti kimu kyamuyisaawo mu nkola eyo kati ne ku luno baalina okuteekawo ekintu kati kyongamba nti paredi be bagyeterawo paredi yaabwe paredi ya state era gwe omwana ndaba eri eyampuliriza nze njagala kugamba mpuliriza nti bw'oba weetaba mu paredi wandibadde onoonya chairman wo ow'ekyalo ne munoonya osi ne munoonya mpaka abakulu mpaka wa RCC oba wa RDC ne mugenda ne muteekayo okwegayirira ne mugaba naye batusonyiwe naye tusobola okugamba nti etteeka tetulikkiririzaamu n'etteeka weeriri kimenya amateeka kati ate gavumenti eno buli lwogitwala mu ebyo yakoze fayiro ngazi kitegeeza eyo fayiro eyinza n'okugenderamu n'abataali ku paleedi naye oligenda okumala okwewozaako bategere nti wali mu paleedi obudde bugenze nga kitutte emyaka kakati bo kye bakola nga bateekawo paleedi era njagala ndaba mpuliriza Mwami Ssekanja ku kantuwe mu kamera addeyo ku lunaku olwo bajja kugamba nti yali surprise ne Kyagulanyi tabimanyi ku baside n'alambula ennyiriri kakati bw'amala olambula ennyiriri ekisooka kiribwa ekiti abaana bano bwe kibanga ddala kituufu nga baali babatendeka basobole okuggyako gavumenti gwe lwaki wali obateeka mu kamera bw'omala okukimanya nti wali obatendeka kuggyako gavumenti omanyi osobola n'okuba nga gwe wali obatendeka kuzannyamu just kuzannyamu naye waliyo ate omulabe w'eggwanga atayagala nsi eno kutebenkera asobola okujja neyeyambisa omukisa ogwo n'atwala abaana abo gwe wabatraininga kuzannyamu n'abayita ebbali nga totegedde n'abakuba olulimi najja n'abakozesa natabangula eggwanga ekisobola okuyamba bino byonna be baana abaali ku paleedi okutegeera bye twogera
ne banoonya abasobola okubayamba ne bajja mu bitongole ne beegayirira ne bagamba mutusonyiwe bwali butamanya tetugenda kubiddamu. Ayawulira nga ayagala kuyingira amagye n'asaba n'ajjuza empapula n'ajoyininga amagye kuba abaana gye bali nga baagala omukisa gw'okuyingira amagye naye nga tebalina mukisa. Akati kyenkugamba nti kino kya siteeti. Siteeti yateekateeka parade eno. Siteeti yateekateeka parade eno naye nga ekozesa abantu baayo mu NUP. Era kino kye tugamba abantu nti ekibiina kya NUP muligenda okukyetegereza. Abamu muligenda okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde. Ekibiina kya NUP omulimu gwakyo gwa kumalawo opposition, gwa kumalawo bantu bali serious abaagala okulwanyisa gavumenti ya Museveni gijjawo. Kyobola abakola ebintu ebyo ne bagira gw'okwata otya abaana n'okola parade ng'etteeka olimanyi kye ligamba. Ate terya Mwami Museveni nno nze simwagala. N'etteeka eryo si yalikola yalisangawo nalaba bamujja ataano yalisangawo ate mu nsi zonna ezaafugibwa abafuzi b'amatwale naddala Abangereza gye liri kubanga baalina bye baali beewala. Kakati ekyo we tuli abaana bo babayoola. Wanyumiza enjola gye bakuyoolamu oba oyagala oba toyagala nze bankima waka ate nekira kino kankibabulire nakugamba wa nze abampaayo abandikodinga bye twali twogera twali nabo mu lukiiko ate ebiseera bye waliwo Kamwokya tona kubeerawo wano bava Kamwokya kubanga bajja basatu ne batuyita abantu twali 7 amasimu gaffe abaali bagenzeeko mu meeting ezibeera confidential nnyo okugundi muzimanyi masimu muyina gye mugaleka kyokka ate bano abajja bo tetwabaaza abakulu kitegeeza abatulikoodinga baali bakulu amaloboozi gonna nga bwe twagogera mu lukiiko basajja be baganza nnyina mu drone nga bakukuta oli mu drone ndi mu drone amaloboozi bagalina ne batandika okumbuuza kimu ku kimu kyekiddako wano wadde otegeeza ki naye bagenda okukola okunoonyereza kubanga nabo bakimanyi kambabulire bagenda okukola okunoonyereza nga saagendayo ate ne bennabagamba saageegaana naye nabategeeza nti gange nagogera olw'embeera yaliwo mu meeting naye oluvannyuma bwe naddayo eka ne neekuba mu kifaananyi nga naye ebintu bye ŋŋendamu kati tindako bakuzanyira amaloboozi oluvannyuma lw'okuinterrogate nga bamala kumbuuza bamala okumbuuza ne balooka bazannya amaloboozi bagenda okulaba nga byenjogedde bikwatagana ne byebimu nebakubanga si byebimu kubanga buli musajja buli eyambuuzanga mu drone drone erina akadirisa kayo kano akabeera bwe kati kaba katini naye buli wambuuza nga baseesetulako katono naye ng'omusajja ngambye nti wenkaggalira ekiddako tombuuza kati olunga kino ekitundu kino nasi kyakyulya nasanyaladde edda wasanyaladde entula gye bakuziza bakuba akantu wano mugongo wano bakuba naye kasanyala kankubuli nze namala kino kankyogera bali ku mpewo namala emyezi 4 nga mmanyi nti amaka gange gaafa emyezi 4 nga sigawulira ako ke bankuba nga sigawulira ng'era mmanyi gaafa gagenda gakomawo mpola kakati saasira omuntu nze namalayo ennaku 7 kati mu drone wamalamu mmeka wano mu kweto mu drone namalamu olunaku lumu ne bakutwala ku poliisi kati mu drone bwe mbeeramu ne wabaawo ebijja balina network baba bawuliziganya ne bw'owulira bye boogera naye nga bakubisse amaaso kakati nga waliwo abagamba nti omusajja oyo mumukutte naye omusajja oyo mu bululu buli obwaggwa yali wa mutawaana naye mu bululu buno tabyenyigiddeemu waliwo n'omu yabagamba naga nti ne bwe waaliyo okwekalakaasa ye yagenda azikiza ebipiira ewuwe mu zooni ng'agamba abaana baleme kwekalakaasa bajja bakwata 19/22 kakati nga kitegeeza nti ena bambega wansi bawaayo amawulire abawaayo amawulire bo bawaayo amatuufu mu bufuuze bakulinako fayiro naye kati nga bo bambega bakkiriza nti seetaba mu bikolwa ebyo kati naye waliwo command eyava waggulu ebiseera ebyo ng'omwami nti nategeerako ono omwami yali ow'erisa erimu minisita wa security eyafa eri tumwine command gye yava nga tannafa
gwe nawulira naye mbu batuula ne bagana naye ne bagana naye bwe kibanga komandi evuddeeyo bamukole ki era kyova olaba nze omu ku batono bwe bagenda ne baaza olw'okuba waliwo okwekuba empawa ng'abamu bagamba kituufu abalala nga bagamba si kiki era ekyannyamba butasangayo bye baali baagala ewange kubanga bwe tumala okugira bafuna abasirikale kodi Kampala tugenda twaza tumaliriza baaza ne office bajjuzaako nga tebalina kibasanzeeyo naye nga kyenjagala mpuliriza wandibanga lisiti egenda eri mu basecurity okujja okuyoola abaana ng'eva waggulu wali ate ng'eva mu Nuupu awo kuba gwe ngamba wali essimu baazibajjako abakulu temwabaaza ne bakuzanyira amaloboozi era nze nzikiriza nti wandibanga olukalala lw'abaana bwe banoonya nga lukolebwako Lubongoya yennyini olukalala lw'abaana bwe banoonya oba Katana gwe obadde okimanyi nti Katana ekimuteesaawo oyo Twezala wakulaba bagagga baani abaleeta ssente okuziyingiza mu kibiina gwe mulimu gw'omukulu gwe mulimu gwe oziyingiza bafurizinga business bakuba emisolo bakuleeta emisolo gwe enkeera olaba kukubala misolo gyo totegeera enkeera olaba abasajja kukwata ssente wadde oyagala zironi zo bazirinyeemu eggere naye nga wayitako emagere ate ekintu nga kiba kiwanvu nnyo omusajja nga aba yakwata system eri omuntu gwe bayita Mwami Museveni yajja wano nga tageti yawe yakufuga emyaka 5 naye bw'amala okuloza ku bannayuganda alabye nti basobola otufuga omwana n'omuzukulu kyova olaba mutabani we kati yakulira amagye omuzukulu naye bamuyingiza gwolaba emaloza emalaga teri kiryo kuba bakitegeera nti abantu ba wano balinganga nakunyumiza ewaffe ewalingayo omwana bamitanga Sennabulya naye Sennabulya nga bwe muba mwagala ali emmere kuba yaliko obukyamu ku mutwe nga mumugamba Sennabulya togeza n'okwata ku mmere eyo togirya nga Sennabulya agamba nja kugirya n'agirya nga mwagala alye bwe muba mwagala Sennabulya anaabe namuga Sennabulya leero togezaako okunaaba n'omulundi n'ogumu nga nja kunaaba kale kanaabe ndabe kye munankola ng'anaaba naye nga Sennabulya n'omwana omugala Sennabulya anaaba nga tanaaba kati be bantu ba Uganda naddala b'opposition nti Mwami Museveni yabategeera nti kyayagala bakole ayina bakwasa maanyi atulugunya oyo gwatayagala balonde ye kyakola nga atulugunya gwatayagala balonde abantu gwe batagala kulonda kati Boy Museveni gwayagala ayina mutulugunya abantu babuuze kuba yakigezako kusebagala nekikola Mwami Museveni atulugunya sebagala naye nga ekigendwa kyakumalawo DP ne batandika okuyimba ajalagidde ajagambye ajagize ne tukuba bannabyabufuzi abalimu omulabona ne tubamalawo ne tusigaza ebiwulenge basebagala kati njagala ku nsonga yo gabakadi ya NUP za NUP ndada wano kubwa meya wano meya magombola biki ndaba abasajja abali mwensa basamulekere Mugambe Mutebi ono wekira yali sajja walo ni sajja lya bene simanya ono ye Rubani Ruba Charles Ruba bonna tulabanga abo muzinzi teba wade kakati Bayibuli egamba nti bw'olabanga ekyomuzizo nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu asoma mwategeere era Bayibuli etugamba nti ali ku waggulu ku lusozi tokkanga weeyongerangayo bweyongezi ennaku zino luli edda Sulumani bwe yasinkana Katonda yasaba kumanya na kutegeera ekibi kye tulina naddala wano mu opposition ya wano nti tetwagala kumanya na kutegeera era twagunjawo n'engombe egamba nti temulina kye mutugamba netuteekawo omuntu gamba nti oyo tasobya tagambwako takola nsobi kakati mu kugoberera ebyo nga byetugoberera wano wetutuuse njagala kukutegeeza nti olwaleero omuntu yenna ategeera akyali mwaka munyungufu osobola okutunulira engeri gye baagabyemu kadi za NUP n'otegeera wagye tudda era kyongera okulaga lwaki obuyinza obusalawo kadi bwasigalwa omuntu omu oba babiri mpuliriza ali eyo nze ku luno ate lwe najongedde okitegeera omuntu gwe bayita Kyagulanyi mu Nuupu yasigaza bitiibwa bamuwamba dda takyalina buyinza waliwo kandidate gwe yabadde ayagala
baatuse n'omugaba bino bitulekere ne babimugobamu yani bamunisa ennyonyi n'agenda ebweru agenda okudda nga bamaze ovetinga ne bamuwa kusoma busomi kuteekayo oluteesi lukalala lwe bamuwadde nga takkirizwa wadde okukyusaamu kakati tosobola kuŋŋamba nti ojagala oli ku sayidi eyagala okukyusa obuyinza n'okwata chairman we Wakiso nga waliwo sajja lyabeene nga waliwo ne nona gwe bawadde Nasifu nga Nasifu yakamala okukulembera bakansala n'abatwala eggaluga basinkane Mwai Museveni kati ate gwe n'okwata Nasifu n'omwana kugamba wano kaadi za NUP naddala ennene zisalibwawo mu State House eyo kaadi ye Wakiso yabadde eyongera okulaga nti yasalibwa mu State House baagala obawe ssentebe ate abakaluubirize nga abawakanya kumumwa naye nga webadde bali basobola okutuula ne basetinga kino tukikola kino tukikola era ne mu bwabubaka bwa paalamenti zirinde era nakyo kigenda nakyo kijja kubanga kati bakugambye mbu gulawundi esalawo ebitundu 6 batunudde Nakawa nga Nubiyaniri ayina ebitundu 6 okusinga Mugambe andaba gira kino kale ne bobanga byetwogera tubyagala bulungi kati ebidonda mu ebituno tono benchmarkingire Nakawa ati gende Nakawa ddala bwolaba Mugambe ne Nubiyaniri bwe kiba fulemu ya bukulembeze na kutambuza bukulembeze ani asobola bwe kiba buwagizi Mugambe ne Nubiyaniri ani alina gulawo experience kati wano juzi bali batugamba ndi wabaawo obujulizi kubali ya sente babatwale gundi owe Nansana yani esali yabalaze ne mobile money ebyasali byali bifu tosobola kusindika milioni 6 ng'osindisa nusu 10 zina kuba 10 naye kati katukirize bali waliwo nawulidde mbu ono wekira yataddeyo milioni 6 okumuwa tikiti ne katukirize ku ssali nti bandibadde bamuyita leeta obujulizi obwo ne batulaga nti bufu naye ne bataddewo ekkuba eriraga nti bakoze eki bagenda bugonjoola nti bagenda bamuyise era naye ne bamuvunaana bano bakana kambata batuza press conference bo batuza press conference ne babyegaana in fact yankubira nakesimu emirundi ng'ebiri kakati ebyo byonna kati tunuulira osobola okujjawo omuntu nga bakitte abakitte tosobola kumujjawo n'omusikiza kaana kambata kati ne mu kaadi ez'abaka ba parliament kyezigenda okuba zigenda tuwa surprise mwe mulinde kati ate abantu baffe naye omanyi bayibuli eno ntuufu bayibuli egamba nti omusirusiru ne bwe musekula mu kinu n'agonda avaamu nga musirusiru bwegamba era kankubulire mwami Ssekanjako ebintu bibiri ebimenya abiyinaanyi omufu n'omusiru bimenyera ddala biriraanye anti omufu abataki mwe mulina omulowoleza bwe mumanya tunamuziika sawa bwe ziti naye ekyenjawulo nti omufu ye bamuziika naye ekyobulabe ekiri ku musiru nti ye tebamuziika weewalanga nnyo okuyinaana omusirusiru omusajja yagamba mbu okuzaala omwana omusiru bw'azaalamu omulema kuba omulema yo buli omu amulaba nti muki n'amusaasira nti yazaala omwana omulema ate ennaku zino Mwami Ssekanjako Mwai Museveni ekyasinza okukola ekibi eggwanga lino talisiriwazza busiriwaza naye atujegewazza n'atufuula abawumba tuutu naye munange ekintu ekyo tebakizimbira mu lunaku lumu omuntu asobola okusiriwaza ng'atandikira ku bikwetoolodde omuntu asobola okusiriwaza ng'otandikira ku byoli era n'osiriwaza so obadde okyangamba bali nti bano butaba wa kaadi bamugambe n'abalala kyoleka bwolesi nti ba credible leaders mu Buganda bali mu kubwa by NUP mu Buganda NUP yajjirira kusaanyawo Buganda gwe mulimu gwayo mukulu kyova olaba nti emabegako katono bagezaako okuwalampa Namulondo okimanyi nti baali bafoominzeewo nga Kyagulanyi si yabikola musajja wattu saagala muwaayiriza lwakuba Kyagulanyi kyemunenyako kiri ekintu ekyo butalaba kintu n'akivumirawo nze kyennenya ku Kyagulanyi navaayo ne ŋŋamba mwami Kyagulanyi era nasituka ne ŋŋenda Magere ne mugamba abantu nga bali mu kuvuma Obwakabaka naye nga bambadde obukofiira obumyufu ne mugamba muyige ennwana ya Mwami Museveni wamusangayo Magere namumiitinga ne mugamba namumiitinga naye lwakuba takuwa budde muba mukyayogera n'asitukawo n'akola ki n'agenda n'afuna essimu awo n'agenda n'akulekawo n'atadda naye ekibimu ku byantwala omugamba namugamba era bwe nava eyo ne ŋŋenda ewa Nyanzi
kirungi kya Nyanzi yakuwa obudde nemwogera nembagamba nti mwami Museveni mu kalulu ka 995 yayambaza abantu etisaati za Dr. Semwogerere ne bagenda nga bakola effujjo besi Semwogerere waayise bamenya ebikajjo by'abantu bakula mugo w'abantu nga bwe babagamba tunawangula kalumu n'atulaba naye Semwogerere Mukama amuwumuze mirembe yali musajja mugezi enkeera walo n'atuze okunalwa mu naga nti aba bakola effujjo si baffe abakola effujjo bamulabe n'abavumirira ne kimuvaako ne mugamba newe mutavumirire bantu abo yandibanga mwami Museveni yababateekamu mwe ne mulowooza bammwe bavayo ne balumba Namulondo ne bavuma abaami ba Kabaka ne bavuma Katikkiro ne bakola biki ne beegira naye Kyagulanyi yali kyemugambako nti kyemunenyaako butavaayo kuvumirira bintu ebyo mwami Kyagulanyi ebintu bingi ebigenda mu maaso naye nga bwabeera mu bantu yamanyiramu obwa serebu omanyi serebu ayinza n'okuba abadde alina kaakola ngakakoze mu butanwa musajja nakuba katugeze mu buvuza mukama n'agikuba ekigo ne yeefuula n'eddawo n'ekolera ne mugamba abadde akola bukodyo nti bwatyo bwazikola ki bwaziweta kati mwami Kyagulanyi bw'ataave mu nkola eyo mwami Ssekanjakko ey'okulowooza nti buli ekijja mu maaso ge kitemagana zaabu nti buli ekijja kirungi bagenda muwamba bali mumutwalako ekibiina bali mumukyayisa eri eggwanga ng'alaba naye misoni ya wano yakukuba Buganda mbadde nkugamba nti baatandika okutwala ebifaananyi by'okwanjula nga bateekawo ekyakabaka ekya Nnaabagereka ne bateekawo n'ekya Kyagulanyi olwo nga kitegeeza babenkankanyiza ne Kabaka benkanankana ekikolwa ekyo bwe navaayo ne nkyogerako neebaza Katonda nti tekikyaliwo naye Kyagulanyi si yali abikola naye abaagala omulwanaganya n'Obwakabaka bye baali babikola ki bino byonna byolaba kuvuma bampuuga kukola ki byonna byakumukutulako lujegere na Lwakabaka gwe kimanyi nti kati olwaleero Kyagulanyi yalina nnyo amaanyi mu Bukatuliki yalina nnyo amaanyi e Mengo naye akyagalina osabanga ogayina tasobola kubanga Bukatuliki munno bakitte Bakatuliki banno okuba bakulembeze Lubaga wana abaana njukira omugenzi Ssaabasumba juga bamuvuma bamuyisaamu eggaali abagaye bana yakalwe kana kanaba bwe kati busoke tusoke tukaleke ananje ne bavuma Ssaabasumba Kyagulanyi agendayo bayalise kukulu agenze kusaba Ssaabasumba ne omugenzi Ssaabasumba ne namwatulira namugamba abaana bo ne bankola bwenti ne bagira bwe bati naye ng'ebyo ne benatabiraba olwaliro bw'oyogera nti kati n'oyimya bw'emizizo ga nti bannange temulonda abavuma okimanyi nti abanupu bagamba obalwanyisa era kubanga waliwo abaplantingamu ekifaananyi ky'okuvuma saagala gaa nti abanupu bavuma naye njagala kugamba nti kyekifaananyi kyekiri mu ki ekibabateekamu nti beewo kaliba yaabwe n'olwekyo njagala kukubiriza abatulaba tugenda mu kalulu mwami Ssekanjakko naye akalulu ka 21 nali manyi Uganda ekomaawo naye Museveni atufuze ekisanja kiweddeko 21 kogamba 21 kyokka kati tugenda mu kulonda okuddako kitegeeza nakana akalulu tukagendemu naye nga tukagendamu tukaveemu nga tuli balamu tetugenda mu kalulu ka kufa na kuwona kuba ojja kuba olwana kufa na kuwona naye nga banno balwana kufuna bifo era olunabifuna bajja kubuuka mulambo gwe bagende balayire bwe kiri olunafuna bye bafunye ne gye bakuziika tebaliddayo olunafuna gye bafunye n'omwana wo bajja kutuuka omugoba ku ssomero nga teri asobola kugamba nti kantole ku musala gwange gwenfuna ngende ntabirira omwana abagondolooza tebakyasoma abakawuma mbwe omu yafuna olubuto nga fiiza aganye omulala twamutulaga nga atikka musenyu bano tebabafanako tabafaako bali kubaabwe ku nsonga eya parade bano babakwata bagamba tubakwata lwa parade naye nalaba Waiswanga agamba nti ansiba mu maanyi bamutaka baziguruka kati ye lwaki ayogera bw'atyo ate nga anti kati eri kulaije yagamba tubakutte lwa musango guno omuntu gwe bayita Waiswa Mufumbiro okuleka abatamutegeera nife abamutegeera nga badde namutuuze waffe mpozi yali mutuuzeewo nakati bakyamubanja sente meka bamubanja emyezi 4 buli mwezi nga gwa meka buli ennyumba yali ya mitwalo 28 nga tekuli mazzi emitwalo 28 buli mwezi naye omukyala Nakonde abanja sente nakati naye ndowooza kati Waiswa ke bamusibye tujja musaba amusonyiwe
tujja musaba amusonyiwe naye kyengezaako ganti ebigambo bya Waiswa nze ng'omusibi twala nga ali serious nze Waiswa mutwala ng'omuntu abeera mu kuzannyazannyamu ate era Waiswa simukakasa nnyo nti opposition Waiswa nabye simukakasa naye Waiswa manyi nti ekyakwasiza Waiswa bye bigambo byayogerera ku medium kubanga nawulidde ebigambo byayogera nga ne bwe yali badde ayogera ku maama wo oba ku ssengawo wali omuloonya n'omukuba omuggo nze nkakasa ebyakawasiddwa Waiswa bye bigambo byayogera ku mukyalo omujje no mu magye katwaki yesiba kabaziguruka n'olwekyo yeesonyiwe kabaziguka naye musajja wattu naye akava mu kkomera bamusiba ebbanga eriwera era n'eri etteeka ly'amagye lulaba libaasala erya kkooti y'amagye kabaziguka yatwalayo omusango kakati Waiswa okutulowoozesa nti Museveni mulungi si yasiba abaana ayagala kuteerawo kabaziguka ojuga nti Waiswa era yatugamba nti owekitiibwa Mpuuga nti yali asibye Basewanyana n'omugenzi Sezirinya kati bo bennyini bye beeyogerera kati ekiba kitegeeza ayina gwe yejjeereza yagamba oli talina buzibu kati Waiswa agezaako okulaga nti Mwami Museveni talina muzibu naye nze nkakasa ebigambo yabyogera akatambyako omuntu agenda akanoonye naawe okwata ku matu n'okwata ku mutwe n'ogamba kiki kino kubanga abantu abakulu ne bwaba si maamawo ne bwaba tomulinako luganda naye abantu abakulu baweebwa ekitiibwa era ne Bayibuli etulagira tutye nnyo abantu abatusinga emyaka naye gwe omuntu atawa abantu bakulu kitiibwa ate nga si ba bulijjo omukazi eyeevaayo ku myaka egyo n'agenda alwanira eggwanga osanga singa tebaalwana naffe singa tetuliiwo tetwandibadde balamu tukkirize nti Mwami Museveni tetumwagala naye at least waliwo akalembereza akakola ki akaliwo Uganda teringa Sudan Uganda teringa Libya okumala emyaka ameka 4 ffe tusobola okunenya Mwami Museveni nti atufuze nnyo kubanga ekimu Mwami Museveni ekibi kyasinza okukola eggwanga lino kwe kutufuga ebbanga lino lyonna eddene singa yali ayagala nnyo ensi ye yali badde ateekawo ebyobufuzi ebiri democracy bwe basinze nadde ebbali asinze najja nalayira kuba Mwami Museveni ekirabo kyokka kyasobola okuwa eggwanga lino kyekyokugamba nti tulabyeko ku pulezidenti omulala ng'alayira awatali mundu kyetumubanja naye ebya security biki abadde agezezaako naye akati abantu abagenda mu nsiko ng'omukyalo oyo bwe yayogerako n'agenda n'alwana n'alekawo famire ye n'otuuka n'omulangira obutazaala ddala yakimulangira oddeyo noonye puroguramu eyo ogirabe byeyogeza byali bingi ekyamazima buli muntu yenna agamba alaba akatambi akaga naye omwana oyo asusse we yalikomye tewaliiwo muntu yamulangira n'obutazaala ekyo kyakubyako saaminisa alayagala obwa saaminisa wa Bungereza n'ebyo byeyogera mbisabise busabisi naye nga navudde wano ne mbyogera nga bwe yabyogera nange mpulira sisobola kati tuveewo awo njagala tugende ku nalabye ya PFF eggulo nga bagamba nti bagenda kuwagira Kyagulanyi wa president but ndaba buli awali candidate waabwe NUP naye bataddeko candidate kira bataddeko candidate Lord Mayor ye simanyi oba mukwano gwo Elias Lukwago naye Elias Lukwago bayinza omutegula mukana akalulu in fact bagenda mutegula kati bali mwezo agenda mukuba akalulu kati Lukwago ayina ebizibu bibiri ebisobola omukubisa akalulu kano era tuli wansi tutudde tubibala namwe mukitegeera nti kati taliiwo nnyo tubala ebisobola abagagga b'omu Kampala bali kwani abagala okweddiza ekibuga balaba nti Lukwago abeekiiseemu nnyo kati obuwagizi bagenda buwa bali mwezo ate obwa ssente na buli kimu ekyokubiri ekisobola okukubisa Lukwago akalulu state naddala Sale Sale alabika nga alinamu candidate gwataddemu amaanyi ge gonna nga Sale yawandika akabaluwa akawedde ng'agamba nti gwe Lukwago onjogeddeko ebigambo ebitategereka ngenda kujjako obuwagizi bwange kitegeeza nti era yalingamu obuwagizi anti ekyo kitegeeza nti Sale oba state esobola okusalawo omukulembeze anaabaawo bataabeewo nakigamba era ebadde esalawo nti Lukwago era njagala kugamba nti abantu baasalawo ku kaluuka Kayunga naye ne balangirira Muwonge kitegeeza nti state kati ekyokubiri ojjukira akaluwa akaaliwo wano state ebadde teyagala Lukwago naye nga ekimanyi Lukwago alina omuntu wa wansi ng'era ekimanyi nti bwenkwata ku Lukwago musobola okubaamu ebirala ebyanooneka kati Lukwago ne gufuuka omusota oguli mu ntamu state negamba bwengukuba entamu eyonooneka
ate bwe sigukuba sirya kali nesalawo negamba akambeeraawo bwe gunayagalira gunaavaamu kaseti nekirekaawo naye tekitegeeza nti ebadde eyagala Lukwago. Mwami Kabuuka okimanyi bulungi okusinzira ku biriwo kati nti Lukwago bayinza omutegula mu kalulu kano. Ekyo nkikkiriza naye ne Lukwago nenaffe abankambi ya Lukwago tetutudde mu strategy nge era nze buli gwembeera naye nga mukwano gwa Lukwago mugamba naye ekyoyogera tekajja bantu bebona bakubirisa oneyoga Lukwago yeetereza nkiraba bwe nti kino kye mulina okumanya akalulu ka Ssematimba ne Lukwago baali bamutegudde naye ekyayamba Lukwago ye tiimu naddala abaana abaava ewa Kisekka ne tiimu ye yava mu ghetto eyakubagana n'abaali babba akalulu eri waggulu e Nakasero yonna kubanga waliwo ebokisi zetwasanga nga bamaze okutiikinga kakati gavumenti mujjukire nti kati ekutte ghetto yegirina mu ngalo bweti esobola okukwata akalu ka Lukwago naye naye erinamu candidate simanyi linnya naye mulinamu oyo aliwo lwakiyita mu lujja jasi kugamba nti tusimbyewo kati gavumenti esobola okukwata abayaaya abo bewalaba bavuga eggaali mu kaluuka abavubuka nebaleeta ne bakuteekawo embeera nga Lukwago ne bwana abaalina abalwana okutuuka wano babbira akalulu nga tebasobola kuyita ku ggaali eyo era Lukwago asobola okugenda tagenda kugenda abandi abatasobola kugenda kugamba nti bannakampala bamukooye ndabanga bamukooye bannakampala bakyamutwala ng'engabo yaabwe naye ekirala era ekisobola okutwala Lukwago bwe bubuyabuya obw'abalonzi oba obuwumbatuutu obwaffe abantu abali ku opposition nti abamu tetumanya nsonga lwaki tulonda olw'okukyamuukirira kakati waliwo abalonda olw'okukyamuukirira kati nga yo state egenda kweyambisa omukisa ogwo etwale Lukwago era okuleka nga bannakampala nga tukozeewo ekyenjawulo netugamba nti engabo yaffe Lukwago tugirwanirire mu ngeri ey'enjawulo naye Lukwago basobola okumutegula naye nga tebasobola kumutegula lwakugamba nti abantu bamukooye ne kati state ng'erina ghetto zonna nti bwe wandibadde obba akalulu waligenze mu ghetto n'oleeta abaana ne balwanagana nabali abakabba kati olwaliro ghetto state yegirina basobola okukola Lukwago byewalaba mu kalulu k'abavubuka e Kampala gwokimanyi nti lwabanga mu kodi nti kati ebukuluugi bamaze okulonda bonna ne beeyiwaawo nga bamaze ne bagivuga ne bagitunuza mu Kinoonya lwakubanza bagenda okutuuka ewange mu Kinoonya ng'ate nange gyenzimbi eyange esinga eyaabwe nawe wazimba ne bagyekoonako ne balaba nga tebagisobola awo ne bayitawo ne bagenda Erugala bagenda otuuka Erugala twawulira biwoobe na miranga buli we baatuukanga nga bayiika ku layini kati bano abalondesa baakeriyesanga ndooza bano basobola okutuuka kuba nabo ndooza kodi baagirina bwe baavaawo ne beolekera ku lubya buli we batuukanga ng'olwokulonda kuloba kutandika kati endagaano eno tukolagane tugenda muwagira kuwa pulezidenti esigala wakati mu ebyo Lukwago oba PFF ne weeri kati eringa ng'omuntu ali mu nnyanja ngabbira buli kyolaba okyekwatako osobola okusimatuka naye ojjukira luvannyuma ng'okutta eggoonya kati embeera gye balimu embeera gye balimu eyinza obatuusa okukwata ku ggoonya nebamira kubanga bali be baliko kituufu be baliko ebigendwa byabwe sijja kujjako gavumenti nga bwe nakugambye tosobola kugenda mu mukago gulimu Lubongoya gulimu Katana Lubongoya kiki mumutwala lwalinnya lye nti Lubongoya lwa mbeera ze lwa bikolwa omuntu project nene naye abayino gitegeera n'okubanga olya ku nsugga ng'olya ne ku nakati ate nga si musiike okusobola okutegeera nti iyo project mu bufunze tolina kolagana nayo kakati bagenda mu kuyaayaana kwabwe okwagala enkyukakyuka kubanga eyo tiimu Lukwago Bassemujju PPF ekyamazima bali mu project ya kujjako Mwami Museveni bali serious naye bali be baagala okwegatta nabo tebali serious kakati mu kwegatta bwe kati balikwata mu kamwa kaggoonya ne kabamira ekyo kyembasaasiddemu bapapalange kuko gye basazeeko omutwe kyova olaba ffe aba DF
siri mwogezi wa DF bino byenjogera byange era naye byansikiriza okugiyingira tukkiriza nti nga tetunaba kukyusa amateeka ga byakulonda tetusobola kujjako Mwami Museveni fe amaanyi gaffe twaliyagadde nnyo tugateeke mu nnongoosereza era nze nandaba ali eyo nampuliriza nzikiriza tugenda mu kalulu kano naye Mwami Museveni yakamala dda eiza yakabba so DF tegenda leta candidate musonge nagaye siri mwogezi wa DF okenja kunoonya Honorable Kasibanda naye nze kingamba fe aba DF amaanyi twaligamaze mu kulaba tutya bwe tuzimba emirandira wansi structure tutya bwe tusobola okuleetayo abakulembeze abasobola okutuyamba okuzimba ekiddako twezimbe buzimbi ligimu empya egenda okutwala Mwami Museveni naye bwe tulowooza nti tugenda kuzimba okutwala Mwami Museveni nga tuzimba mu mugongo gwa Lubongoya mu mugongo gwa Katano ojja kubanga akuma amazzi akuma omuliro naye nga bw'ovaawo ogenda okuleeta enku ng'olyalire ebbaafu y'amazzi ng'aguyiwamu ng'osanga guzikidde bw'oba tonnajjawo oyo aguyiwamu tosobola kukuma muliro ne gwaka ne gutebenkera. Kale Mwami Kabuka tugenda kukoma wano leero ku nsonga zino zonna ze twogeddeko wona abadde osinzirwa okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.